said me and you, it ended in tears. That you ran and you left me. Is it possible? No. What is our promise? Abamu babeera bayingira relationship abalala nga bagivaamu bakaaba. Kuletedde stories za mirundi esatu naye katutandikire wa Hayat, ndoza Hayat Samusha. Yes, waliwo ka audio ke basoose okubeera nga bansindikira nga bataddeko ekifaananyi kya mwana muwala ono Munnayuganda eyawafumbirwa omuzungu era bw'atu n'amufunyisa n'olubuto. Mwana muwala ono nga kiraga nti omuzungu yamukubye n'adda ne mukati, yamukubye n'amwogoloza n'adda ne mukati mu kubeera nga amukuba to that extent era yamaze bw'atu n'amutwala ne mu ddwaliro. We mbadde nkola research kweno story ngenza okugwa ku page yaabwe ya TikTok ate nga balaga bano ababiri bali mu mukwano ogw'ekimmemmette nga bo balaga mbu tebanaba kubeera nga beekubako nga balaga tebanaba kubeera nga baawukanako nga balaga tewaliiwo mbeera yonna between them kyokka ate nga mwana muwala ye eriiso liraga likyalina obuzibu oba already nga liraga omanyi omuntu okubeera ng'oli mu ddwaliro ng'eriiso baalikubye ne balyogoloza kyokka gwe ng'ogamba tewaliiwo kizibu kyonna tewaliiwo mbeera yonna nera ne bukkiisi bwe batyo ne basobola okubeera nga babwewa kati awo ffe nga ba SMX Media twate tugenda kivaamu ekintu kyammwe nonta nti ng'ovudde n'okonfaminga nti omusajja akukubaawo tujja osobola okubeera nga tukiyingiramu tulabe embeera gye tuyinza otteekawo osobola ofuna obuyambi naye ate obuyambi webubeera bwagala kubeera nga tubukukaka bukasi tetukijja kukola ekyo kyekyo kyenkugambye abamu laavu babeera bagiyingira abalala nga bagifuluma ngenda kuterako akatambi ka Chosen Becky ate olabe ne side end actually before ka Chosen Becky nga wenkugambye abamu laavu babeera bagiyingira abalala nga bagifuluma ebirabo bya Valentines byatandise dda omwana ye yasazeewo kubeera nga akola atya omwana yasazeewo kubeera nga ttatu agyekubako yani Kiberu yani erinnya libadde ki Edwin yani Kiberu toza Kiberu Edwin enya nsomye ng'eriringa Kiberu so kati singa nesimu nabagamba neetaaga essimu ey'okubiri kasinga n'essimu ey'okubiri singa neri ngikozesanga kamera endala ne ngikozesa okukonfaminga content naye ekirabo kya Valentines kyo mukirabye mukyagadde oba temukyagadde bantu bangi abeekubisiza ttatu ne zi ending up nazo in tears tujjukira bulungi nnyo eya mwana muwala Sheila Gashumba yagyekubya byakomekkerera ataddewo kiwojjolo actually yateekawo ebiwawaatiro mu linnya ly'omuntu yagikubamu ebiwawaatiro kati erinnya ne libulira bumuli mu biwawaatiro mukimanyi nti abantu ttatu basobola okubeera nga baziggyako naye ne woogenda okubeera nga bagijjako still wasigalawo enkovu esoma ekigambo ekyo okitegera bulungi nnyo n'osalawo gamu naye kati ttatu ngikooyeka ngende bagijjeko bajjamu inki eri leather ekubawo basobola okujjamu inki oyo ejjamu inki naye neeragawo nti waliwo ekyabaddewo kiringa nga kwata penso n'owandiika oba n'okuba ekifaananyi then n'okwata rabba n'osangula naye tekisobola beera plain ddala nga olupapula olupya nedda kiba kiraga nti waliwo ekyayiseewo naye nga kisangule so naye bwekito bwe kibeera naye munnange ebirabo bya Valentine byatandise dda ekyoyo kye kyamaze dda ekyo sijja kyogera kamalekereko akatambi ka Chosen Becky nga bamubuuza ku nsonga ze na bitya byakomekkerera bitya nanti bakubye akayimba akapya ne Chris Evans mbu yanfuutula emiggo n'entya kyekimu ekyatuuse ku mwana muwala ono alina omuzungu naye yalemeddeyo olw'ensonga alina ensonga ze tomanyi wano kwa SMX Media tugenda sigala tubawa updates kyonna okukola subscribe nga nyiga notification bell ebisigadde obitulekere still wano kwa SMX Media tusobola bulungi nnyo okulangira business yo tukubirako obukubizi ku enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekere kakati n'amajibu ng'okyali awo tetwagala batuwenga lugambo byonna twagala tubijjenga ku ggwe bye tuwulira ebigenda mu maaso bituufu ye mubaka ki biki ebyakutuukako gwe tunnyonnyola ebyakutuukako ffe tukuyambe tulabe engeri gye tukuyambamu bannange biki ebyakutuukako baseba ne banyama amazima gali nti yansakata emigo n'engweri yantegese emikono n'atajja wagala naye atansobedde nakona ngabiruma